Nono TV tusanze okubalaba omulundi ogw'okulala tulina Ssaabalambi w'ekitongole oba ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kabona Kiggundu Lubowa. Ye ssebo ow'ekitiibwa tusanze okulaba omulundi omulala. Weewaawo nsanyuse okubalaba leera abalabi b'omukutu guno gaggadde. Olwaleero n'obutafaananako nnaku ndala ngenda kubaako ebintu bingi bye twogerako. Era nsaba mugoberere kubanga ebyokusumulula olwaleero bingi. Twakoma ng'otunnyonnyola nti ennyonyi egwewa Lusi omukulu Ssaabakabona bumutikkira. Ssaabakabona amala okutikkirwa akwasibwa ddamula. So nga yalina musajja we gwe bayita Okulusegere. Gwe yawanga omumyuka we. Omumyuka we omukulu Lubanga. Kazibwe. Ate ddamula n'egende kwatagana. Okay. Kati ennyonyi yatuuka ku Walusi zaali mu ssaawa 7 kitundu. Era ennyonyi eyo eyali gayidi waayo omukulu eyagigaidinga gayidi yona abeerawo nga ayambako ennyonyi etuule bulungi yali Kizito Moses Buule ne Kanso Kayira Kizito Lwere. Era be baakulemberamu okukola enteekateeka z'okuleeta ennyonyi eyo egenda okutambuza Ssaabakabona. Era Kizito Moses Buule ng'ogugwe guwedde ennyonyi yatuula Ssaabakabona n'avaamu. Mu nnyonyi omwo mwalimu abantu 4. Mwalimu Ssaabakabona, mwalimu omumyuka we, mwalimu n'abakyala 2. Muliko ne mukyala wa Ssaabakabona. Era ennyonyi bwe yavaamu ne tugenda Ssaabakabona n'atikkirwa yatuusizibwa ku busabiro. Obusabiro kisangibwa ku Walusi waggulu wali oli ku mwaliro gwa Gguluddene wali omuti ogw'amakabyo abantu bwe batuuka ne beeyanjula nti tuzze ku Walusi. Kale n'olwekyo Ssaabakabona awo yatuukira n'akolerwako emikolo n'atuuzibwa oluvannyuma n'adda mu kidaala okusinza ne kugenda mu maaso. Kusinza kwatambula bulungi era ne kuggwa nga ebiseera ebyo eyali MC w'omukolo ogwo yali Ssaabalambi yawummula Kabona Buyondo Maanyi ga Lubaale Ssaalongo gwe naddira mu bigere. Era omukolo ne gutambula amu ku baali abageza bakulu baba guest speakers kwaliko Professor Wangoola Ndawula, waliko Professor Bad Hall co-chairperson ow'ekitongole kya Uganda ekitongole ekya UNESCO ekivunaanyizibwa ku byobuwangwa mu nsi yonna. Kwaliko n'aboogezi abalala okuva mawanga nga Nigeria, Ghana ne mawanga agatali gamu era baayogera bulungi okusinziira ku mukolo. Mukolo ne guggwa nga buli muntu alina okudda ewuwe. Naye tuba tutuuka mu kirowooza wano kubanga abantu twali tutaddewo omukolo mulala ogw'okuyozaayoza ng'akabaga akayozaayoza. Kale n'olwekyo tugenda okutuuka wano nga Lubanga Kazibwe omumyuka wa Ssaabakabona gwe yatulaganga omumyuka we ku mukolo ng'ensi yonna eraba yali talabikako. Kye yakola yakwata tugenda okukinoonyereza nga ddamula yakwasiddwa Ssaabakabona nga bamutikkira ku lusozi Walusi nga naye talabikako. Ate nga Lubanga Kazibwe omumyuka we ye yali akutte ddamula oyo ye yamukwatanga nga olaba Ssaabakabona waba ku mukolo wabaawo kabona amukwatira ki ddamula. Ate era ye yali amukutte yasigala mu mikono gye. Tugezaako okumunoonyaako nga tetumulaba. Kazibwe bw'atyo n'atwesolosa n'adduka. Bwe yadduka nga tetunnagenda wali abantu bawulira oyogera ku kigambo ddamula bayinza obutakitegeera ne batamanya ddamula kitegeeza ki. Badde nsaba okibalambulu. Kati tulina obuyinza obutuweebwa Ssewamala obw'obulamuzi bwe buyitibwa ddamula. Busobola okuba omuggo oba ekyuma ekiwunde kati nga kiyimiriziddwamu obuyinza bwa Ssewamala munda. Eyo gwe bayita ddamula. Gwe muggo gw'olamuza entebe ebeera ekuweereddwa mu buwangwa n'ennono.
eddamula. Yes. Mu Luzungu ndowooza gwe tuyita Holy Sacred Stick. Stick. Omuggo ogw'obuyinza ogukuweebwa naye nga guliko obuyinza obw'enjawulo obwa Ssewamala. Kale ddamula kye kitegeeza. Talabikako. Okumala wiiki 3 nga yeekwese. Naffe twagwamu kawansazi nga tugamba ndi kirabika omusajja yafunye obuzibu nga tumunoonya tuzuule oba mulwadde oba ayinamu ekizibu kyonna ng'omuntu. Ne tumunoonyako ne tumuyigga nga twagala kumanya oba yalwala oba si kyo nga yafuna ekizibu ekinene kubanga omuntu abadde ku mukolo n'ataddamu kulabika. Kitegeeza waaliwo obuzibu obuki. Tugenda okukizuula ng'omukulu yasisinkana omwami gwe bayita Mukasa Mutyaba. Mukasa Mutyaba twali naye mu nteekateeka z'okulonda Ssaabakabona. Era naye yayitibwa ajje ku mukolo ogw'okutikkira Ssaabakabona ne mu nnyonyi twateekamu entebe ye. Naye teyalabikako era n'entebe kubanga Ssaabakabona yali wakutambula n'abantu 4 mu nnyonyi okuli ye Lubanga omumyuka we ne jjajja Mukasa Mutyaba ow'Ebuyikwe. Kale n'olwekyo Mukasa Mutyaba teyalabika ku nnyonyi ng'esimbula okuva wali mukono mu ggulu ate ne tutuuka ku mukolo ku Walusi teyalabikako newankubadde mu kumukubira nga yatugamba nti akola ki ajja. Lubanga bwe yava ku mukolo n'agenda ewa Mukasa Mutyaba n'amutegeeza nti abo yagamba bwa Jjumba bamutikkidde obwa Ssaabakabona. Ko ye bamutikkidde batya ngambadde simanyi. Awo olutalo bwe lwasibuka tova omwange kati nfe nga tunoonya regalias oba ebimu ku bintu byenzikiriza. Kati ebintu ebimu ebyenzikiriza ebikola ekitiibwa kya Ssaabakabona kwe kuli n'eddamula, ekyambalo, insignia oba akabonero ak'omuliro akabeera ku nkofiira ya Ssaabakabona. Kati byebimu kuzezimu ku ligalia ezikola entebe y'obwa Ssaabakabona. Naye nga wadde entebe y'obwa Ssaabakabona esigala yanzikiriza ya buwangwa naki n'ennono Tondism faith. Kati ffe ng'enzikiriza okuli Kanso Kayiira mu kiseera ekyo okuli eyali avunaanyizibwa ku byokwerinda mu kitongole paka kati era yakyabivunaanyizibwako Minister for Security and Justice nga ye Mbaziira Kalondoozi ne babakana n'omuyiggo ogw'okunoonya ebimu ku bintu byenzikiriza. Kazibwe n'akwatibwa n'ateekebwa mu kkomera n'asibibwa. Mukasa Mutyaba naye teyalulonzalonza naye n'ateekebwa mu kkomera. Katono nnyo mubakwata olowooza temukozesezza busungu bungi ffe twali tunoonya ddamula. Ati kaakati ogambye nti yali ababuzeeko oluvannyuma lwa wiiki 3. Mukizuula mutya nti ddamula yamubba oba mmwe mwamujajinga? 10 abangi bwe basonga wekyabikira kubanga ffe twakubaganya ebirozo lwaki yabuze embwa yange endiga yange lwebuze embwayo lwepamye ebyoya. Tugere mu maaso.